Bayibuli egamba nti musaba ne mutaweebwa, musaba ne musaba bubi ne mutaweebwa, kubanga mwagala bye musaba mubikozesa okwegomba kwammwe. Naye omuntu asabira mu kigambo kya Katonda osaba ekyo kyennyini ky'oyogera ye ansa. Bw'osoma mu Yokaana essula 15 lunyiri olw'omusanvu ndwagala nnyo lugamba nti kale bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe musabe nga kyonna kyonna kye mwetaaga nakyo kinaabakolerwa. Bw'obeera mu Mukama ng'era bw'obeera ng'omuwadde omutima gwo gw'olowoozaako mu kuvuga emmotoka olowooza ku Mukama, oli mu nnimiro olowooza ku Mukama ne by'onoomukolera ne byakola n'amaanyi ge n'ekisa kye. Yeogwo ofudde mukwano gwo yali ku mutima gwo, omuyingiriza mu mutima gwo. Kaakati omaze ogambye nti nina okusoma Bayibuli, osomye ku Bayibuli, gendako mu ngero, muli ebigambo by'amagezi, muli Sajja Solomoni yayogera ebigambo by'amagezi. Owulira ng'omutima gwo ogubadde gweraliikiridde gusitulibwa muli, genda mu Zabbuli olabe Dawudi nga bwe yasaba. Osoma Zabbuli 5:1 ey'okwenenya n'owulira ebigambo byonna bye yayogerako bikulu. Onsaasire Ayi Katonda mu bungi oba okusaasirako, sangula ebyonoono byange byonna, onnaalize ddala mu bubi bwange. Obubi bwange, obubi bwo n'obwatula, kubanga ffeffe abantu tutegeerera ddala bye tuba tukoze. Lwaki twandirinze abantu okutusongako ennyo? Gwe kennyini osobola okwewa Mukama n'oyogera naye n'owoza naye ensonga eyo, Mukama wano binemye, ngezaako naye kino kinnema Mukama. Naye neenenya Mukama nsaasire, ampa obusobozi olw'ekisa kyo, nyambe, ondokole, omponye. Ka olutaali ako kwokola, olutaali eyo gy'okola sinakakka, kubanga ekifo ekyo ky'owaddeyo mu nnyumba y'okubeera nga wosisinkanira Katonda ne weewombeeka n'osiriikirira ng'omaze okusoma Bayibuli ne weewa Mukama n'omugamba Mukama gwe neetaaga. Lwaki tubeera ng'abaddiŋŋana ebigambo? Kubanga ebiseera ebisinga mu kusaba ffe twagala kusaba byaffe byokka bitwetaaga, naye okusaba ng'oli ne Mukama ng'omwetaaga, osaba Katonda n'ogamba Mukama njagala nnyo okubeerawooko, Mukama gwe neetaaga mu bulamu bwange, Mukama neetaaga okumanya, neetaaga okweyongera okuyiga okusaba, neetaaga Mukama ompa amaanyi n'obusobozi nsome Bayibuli nkutegeere, nsobole okutambulira mu mpenda zo. Olaba w'osaba okutegeera Katonda n'okusaba okutambulira mu butukuvu, osaba ekisa kya Katonda. Mukama njagala kukola kukuweereza, njagala genda mu maaso nga mpeereza ggwe, nkwagala Mukama, njagala onnuŋŋamye nga ntuule mu bifo bye nteekwa okubeeramu ebirimu okutya Katonda n'okusinza Katonda. Mukama onkonekitinge ku bantu abo abatya Katonda, endowooza zange ozikyuse mu kigambo kya Katonda. Mukama ompa okulowoozanga ku bulungi bwo n'obukulu bwo n'amaanyi go n'ekisa kyo. Mukama onteekemu okwagala kwo, onteekemu ekisa kyo, nsobole okubeera nga mbala ebibala bingi ng'ebiri mu Bagalatiya 5:22, kubanga Bayibuli egamba nti tubale ebibala bingi, kubanga awali ebyo n'obwakabaka obwa Katonda obw'omu ggulu bwe bwaffe. Tewali mateeka, ebibala okwagala, ekisa, amazima, okusonyiwa, obutuukirivu, emirembe, okusanyuka, okwagaliza. Ebibala ndaba akatinga kaliko ekirimba ky'ebibala. Era ky'oba olaba nti ffe bwe tutandika kuwa obulamu bwaffe Mukama mu bujjuvu, otandika okulistinga n'ogamba kino kikola kya mubiri. Era Bayibuli egamba nti ebiringa ng'ebyo omuntu taliraba bwakabaka bwa Katonda. Soma Bagalatiya okuva ku 19, ate awo ejja kutuusa ne ku bibala eby'omwoyo. Ebintu ebyo eyo yendabirwamu yaffe. Ogenda weetunulamu n'otandika okubeera ng'obulamu bwo obukolamu omulimu. Bannaayo okubala ebibala bwe butuukirivu. Era ebiringa ebyo otambula ng'osaba n'essaala zo nga ziddibwamu. Gwe wennyini otandika okuyiga okwekolamu omulimu, kubanga oli mu kigambo kya Katonda osoma. Ekigambo kya Katonda bwe tukisoma kituyamba ki? Mukama kyeri etteeka lye yatuwa. Bw'osoma mu Yoswa gimaakinga ennyo 1:8, kuliko n'endala tujja zireeta nti kale n'ekigambo kino n'ebigambo bino eby'amateeka tebiivenga mu kamwa kammwe, mubisomenga, kisomenga emisana n'ekiro,
bw'otyo olyoke osobole okwekuuma ng'ebyo ebiwandiikiddwamu bwe biri. Okiraba Mukama ekyo kyatulaga, ekyawandiikibwa ekyo kitulaga okutambulira ku ebyo bye tuba tusomye muli ne kituukiriza ekigambo ekiri mu Yakobo 1:22. Gibikkule, soma nti kale tubeere bakozi ba kigambo, tuleme kubeera bawulizi buwulizi kyokka ate ne tuleme okukola, tuleme kubeera bawulizi buwulizi kyokka nga twerimba tutya ng'omuntu aba yeerabye mu ndabirwamu neyeekolako kalu bulungi ka makeup n'okateekako akasige n'okassaako n'oteekako lipstick. Munaye olutambulamu wali ne weerabira n'ogamba oba ntaddeko lipstick oba aweddeko oba ntaddeko wabbulu oba akasige nkatunuzzaawa oba akakoekoe kange sikeerabidde, ogenda okugira n'ogamba ng'abakyala tutambula n'obulabirwamu bwaffe, olugira n'ojjayo akalabirwamu mu mmotoka. Omuntu ogenda okulaba ng'omukyala yeeraba bw'ati nga ajjayo ka lipstick ng'akongerako kubanga yeerabidde bw'atunula. Kati okwo kwe kwerimba. So ng'ate nsobola n'okutambulirawo nga bwendi naddala kati nga bwe tugenda ku Zoom. Totya kujja ku Zoom oba nalabika ntya oba abantu banandaba. Ebyo byebimu ebitiisa abantu okusaba ne ku online, ebyo bitiisizza nnyo abantu okujja ku Zoom. Sifaanana bulungi yiseekubye ku makeup aleme kulemesa kujja kusaba, engeri gy'oyambaddemu ereme kulemesa kujja kusaba. Teekako essaati yo, sanirira enviiri zo, jangu. Haleluya. Ebigambo bino Mukama ayagala tubeere bakozi ba kigambo. Kakati onookikola otya nga tokisomye? Yo n'osaba otya? Ebigambo ki by'ogenda okusaba? Era ogenda kuba mu bigambo byo obiddingana, Mukama njagala kino, njagala emmotoka, njagala ennyumba, njagala omukyala, njagala ki. Naye ebyo byonna biriko ebyawandiikibwa mu Bayibuli. Awo n'oba oyiga okusaba. Njagala obugagga, njagala emirimu. Mukama emirimu gy'atuwa Bayibuli egamba nti tagigattako na buyinike. Obugagga bw'atuwa tabugattako buyinike. Nti ye agendanga kutuwa obugagga okuva mu bituli eby'omugulu. He is the provider and he will supply our needs according to his riches in glory. Oli mu kigambo kya Katonda mu Bafilipi 4:19. Haleluya. Ekigambo kya Katonda kinyuma era omuntu abuulira enjiri okuyita mu kigambo kya Katonda. Kambabuulira ebintu bye tulaba ebweru ne bwe tuba tulabye okukoonagana kwonna n'abantu okuba n'ebibuuzobuuzo. Eno kanisa kyoyo musumba kibiki? Buli lwe tuseerera ne tubeera mu bigambo ebyaffe, oluusi ne tuba mu kwewolereza, oluusi ne tubeera mu byaffe, tubeeranga ab'ebweru. Naye bw'olemera ku kigambo kya Katonda kiringa kuvuga mmotoka n'okwata steering eyo n'oginyweza n'ovuga ng'ofokasinze otuuka gy'olaga. N'ekigambo kya Katonda kye kigenda okututuusa gye tulaga. Twagala tubeere nga tunyumirwa obulamu buno obw'oku nsi, naye ate ebiseera ne bwe biriba bituuse nga Mukama atuwadde emyaka mingi tuleme okusuba eggulu kubanga kye tukolerera obulamu obw'emirembe n'emirembe. Kyova olaba nga n'oluyimba tuluyimba nnyo. Bantu ba Yesu tulitwala obwakabaka obwa Katonda, tulifuga nga tuli naye emirembe n'emirembe. Kayimbako yali mwami wange Pastor Kawala yakaagalanga nnyo, yayimbanga ng'agamba bantu ba Yesu tulitwala obwakabaka obwa Katonda, tulifugira munaye emirembe n'emirembe. Bantu ba Yesu tulitwala obwakabaka obwa Katonda, tulifugira munaye emirembe n'emirembe. Hallelujah. Emirembe n'emirembe, emirembe n'emirembe, emirembe n'emirembe tulifuga, emirembe n'emirembe tulimulaba, emirembe n'emirembe n'enabbi Eliya tulibanaye nga tuyimba nga tusinza, n'enabbi Eliya
Mukama naye tuliba naye. Hallelujah, hallelujah, Yesu, hallelujah. Emirembe n'emirembe. Nyimba bwento lwakubanga mmisinga abanziramu nga bagamba emirembe n'emirembe. Olaba ekkanisa ng'ewanisa emikono ng'eyimba emirembe n'emirembe. Ono akulembera ng'ayimba nti tuliba naye, nga tusinza nga tuyimba. Eteri nnaku, eteri kufa, tulisinza ne bamalayika, tumuyimbire, tumusinza Yesu. Osanidde, osanidde, haleluya, mirembe n'emirembe. Haleluya. Tuli mu kkanisa tusinza abooluganda. I can't wait to be together in the church nga tusinza, nga tuli awo nga tuyimbira Katonda. Wano tubeera ng'abakola practice bannaye nga tetunnalaba neyo gye tugenda. Obulamu bwaffe obw'oku nsi buteekwa okuba nga bukiikirira Katonda mu ndabika y'obwa Katonda. Kyova olaba tewabeera na kyakunenyezebwa. Ebyo bye twalingamu edda, ebyo tobifaako, tulina gye twava. Naye omuntu bw'omala okulokoka n'okyusibwa Bayibuli egamba tiraba ebyedda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Soma mu Bakolinso ekyokubiri, 2 Corinthians 5:17, nti kale omuntu yenna bw'akkiriza Yesu Kristo bw'ati, laba nga ebyedda biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Ebyedda bikubira ebbaayi, nga Juliet bw'agambye nti bannaye nga nina ennyimba ez'ensi nga ziri kuli. Kaakati lwaki kuli tojjuzaako ennyimba za Mukama ez'okusinza ku ssimu yo noba ku iPad yo, ennyimba ez'okusinza n'ebyawandiikibwa by'owulira ng'oyagala obiteeke mu mutima gwo, era nga bw'osaba obisabiramu. Okugenda nga tusoma Bayibuli, ebyawandiikibwa togenda bifuna olunaku lumu. Buli lunaku funayo ekyawandiikibwa, buli lunaku funayo ekyawandiikibwa, okiremereko mu kukkiriza. Bayibuli egamba nti kale bwe tunaasabanga nga tukkiriza nti byonna binaatukolebwanga, tukkirize nga bitukoleddwa mu Matayo 11:22. Tukkirize nga bitukoleddwa, kubanga tusabidde mu kigambo kya Katonda nti tusabe tunaaweebwa mu Matayo 7, tukonkone tunaggulibwawo, tweyanjule. Osaba ogenda kulaba nti bw'oyiga ekigambo kya Katonda oluganda, wuliriza nnyo ebigambo bino, ogenda nakubeera nga tetutunuulidde bantu nti gundi bwansabira, gundi bwansabira. Gwe kwennyini ng'osobola okusaba. Mukulu Kitaka osobola okuyimuka buli lunaku n'ogamba mukyala tusabe, ne mukwata emikono ne musaba, ne mugoba buli myoyo emibi, emyoyo gya Setaani, amaanyi ag'ekizikiza, emyoyo gy'ettalo. N'oyo omwana waffe oyo Sister Josephine gwe yayogeddeko, mukwate saba, sabira mu kigambo kya Katonda. Yesu wagamba watuwa obuyinza. Yesu bwe yamala okufa ne tufuna obuyinza, bwe yakka mu ntaana eyo n'awangula emizimu, n'awangula Setaani, yajja n'ebisumuluzo ne tubiweebwa, n'atuwa obuyinza. Bw'osoma mu Matayo 16:19 nti bwe tusiba bye tugoba, bwe tusiba ku nsi ne mu ggulu kisibibwa, bwe tusumulula ku nsi ne mu ggulu kisumululwa. N'olwekyo nsiba buli mbeera enkyamu ezibadde ziri ku mukyala wange, ezibadde zigenze ku mwana wange, amaanyi ag'ettala, amaanyi ag'amalogo. Bayibuli egamba nti omulogo bw'asima olusalosalo yalugwamu, omulogo yafa. Olw'omutukuvu omu, waliwo omuntu ayinza okuva mu nsi olw'omutukuvu ogwo, naye okutambulira ku butuukirivu nga tusoma ekigambo kya Katonda ne tutegeera kye kigamba. Tugoba emizimu, goba emizimu gyonna emyoyo emibi egy'omu bbanga, amaanyi ag'ekizikiza gagobe ku baana bo, tugagoba ku baana baffe. Tebagenda kulaluka, tebagenda kutabuka mitwe. Emyoyo egy'endwadde goba. Yingira mu ffumbiro, yingira mu ddiiro, mu kisenge, wona goba. Amaanyi ag'ekizikiza, emyoyo emibi egy'okutya tugigoba mu linnya lya Yesu. Amaanyi agabadde gakuleetera ebirooto ng'olaba olinga agwa mu binnya, olaba ente zikugoba, olaba embuzi zikwetolodde, olinga eyeebase mu misota, goba mu linnya lya Yesu. Ezo zonna entiisa mu linnya lya Yesu. Okweraliikirira bw'oba olumbiddwa ku mirimu, amaanyi ag'abalabe mu linnya. Ekirala baganda bange, Mukama yeebazibwe nnyo. Enjiri zino zetufuna tuzigabireko abantu, naddala kati ng'enjiri eno. Ekirala
bw'ogenda ku YouTube ngenda kubawa amannya ag'oku YouTube ng'oyagala okubeera era mu kigambo okweyongera enjiri tugirina eyo eriyo tuli ku YouTube kubeerako Zoom naye ku YouTube ogenda ku Major Kawala oba May Kawala ojja kulaba nga yeggula osobola okusubscribinga osobola okukomentinga jyayo enjiri giwulire ate gisharinge nawano otuwe neyo yonna tusharinge enjiri bwe tugenda ku Facebook era oteekamu May Jerry Kawala oteekamu Healing Outreach Ministries International amanya gonna ngenda gabawo wano w'oyagala w'ogenda enjiri gyeri kituyamba ki kituyamba obutabeera na kubeera mu mikutu gitatugasa oluusi tulowooza tugendayo tuwulire music ebyo tuwulire ebiboozibozi naye tusobola okubeera ku YouTube okwo okuli enjiri etugasa ne tuzzaamu amaanyi ne tuyiga ne tubeera nga tutambula ne Katonda nga tuwoombye mu linnya erya Yesu enjiri zonna nezibeera ku TV gye ziri kambaweereza amannya banaye wano Katonda azze kutukozesa ffenna